mu bbanga lyamala ku CBS okuva 96 okutuuka 2015 omugenzi Kato Lubwama yadde nga yali afuuse wattutumu nga bwe yakolanga erinnya lye yasigala nga wagonjebwa muntu mulamu ayagala eggwanga lye muwulize era nga ebintu yabikola nga birimu enkizo. Muhammad Nsereko obaddewo nnyo ssebo ate waliwo omukulu agambye mbu twebaza abantu nga bakyali balamu neebaza Kojja Kimbowa yonna gy'oli nkwebaza Betty Pologoma olw'okutulabirira Abadamans Production okuva Uncle Kato Lubwama bwe yawummula. Pastor Bujingo weebalire ddala okutusabira Uncle Kato n'omusabira essaala ennungi. Amiina. Amiina tweya. Ate Honorable Nsereko bwetwakubanga omubali nandekayo naye nange era ngenda kujja nali ngenda kujja nesimba w'ennansana nga ndaba ambuleera yeeriwo nasanga ambuleera bagitutte neŋŋamba bankozesa akatiko neŋŋamba bankozesa ettundubaali naye era nkyagumye n'ekikapu kikola omugenzi omwoyo gwe Mukama guwumuza emirembe era bw'osanga omuntu omwana we famire ye ng'olinawo weesanze bambi muyambe kireme kukoma wano. Kato Lubwama abadde kyaliwange nnyo, has been my mentor, has taught me a lot and he was my close friend. Awumule emirembe ensawo yo tugitadde miliyoni emu era njawadde Mariam Dagire. Wumula mirembe my bro. Abadde real person like me. Bw'aba agenda kukuba ekivulu oba ludda watateekako mwenge oba ki abeera ku nacho. Ekitegeera. That's what we call a natural person or a real person, you know. Okunkwatako yankwatako katola nti w'amaanyi bonna n'amooti nabadde nkaaba naye nga womanyi nti amaziga agange gangwa okuggwa mu kiwanga n'akatambaala kaakano kalina mbadde era nkaaba naye kaakamala okukala nkaanise wali ne kakala. Uncle Kato abaddewo ku lwa industry ya music, industry ya entertainment ne drama abaddewo n'olw'ensonga eyo ne bayambye bayitirivu nnyo abayise mu mikono gye bayitirivu nnyo. Bw'otalaba abantu bangi wawo ne weebuuza abantu bangi nnyo abayambire abantu baabwe bangi abayambye kale kwegamba kireese abantu wano abangi mutima gwa Uncle Kato mulungi ennyo n'okwagaliza art industry. Nebaza bannange bano bonna Segawa weebale, Ashraf weebale, Mariam weebale, Abbas oli eyo manyi oli Honorable Ndawula Nisaaki twasinkana Kato nga tuli baana bato ffenna nga tukola rehearsal ku Bristol tusinkana ne tukola ne tutuuka wano. Kato had big dreams. Ana mukyala waffe tukwagala era tujja kubaawo. Abaana baffe Conrad mwena n'abalala just be sure we'll be there. Twatta omukago from the beginning atandika okukola ebirala byajja but from the beginning atandika okukola tusalamu tubeere ffenna. Njagala okwebaza bakama baffe aba CBS. Thank you for giving Kato that opportunity to explore and show his talent to the whole world. Kato ye front runner bulijjo bwe tubadde nze nvaako mabega gwe abba oli kisibo oli kitiitiizi njamu tusonge badde n'engeri emu yokka tuyingire tubiwambe tuyingire ku CBS kwegenda obisome gobyo obisome gye tubiwambe era oluyingira bwati nasambasamba ebitebe mu mwoyo gwa programs director tubiwambe ye bwetyo bwe tubadde. He was a strong guy. Tulina kirala kye tusobola kuwa Kato okujjako okuyimira ku ideals ze zonna ne tutuukiriza ne dreams ze ze unfinished and which we will do. Era ebbanga lye twamala ffenna yali muntu ow'omukwano, omuntu eyali atwagala ennyo, omuntu eyali omuyiiya era eyali ayagaliza ng'abasinga bonna bwe boogedde. Kato Lubwama tujja kukusubwa nnyo era nsaba Allah akulamuza ekisa. Ye yatukumago ogutaaka ne tuva mu Black Pearls ne tugenda tukola ekibiina ekyaffe nga tetulina yadde Simoni. N'atukumamu ogwaka ne tugenda ne tufuna ekizimbe nga tetulina ssente ne tukipangisa ekyo ekya Bat Valley Theatre. Kato ekintu kye yasinga okwagala nga tugenze ne tusoma MDD
kwe ku revolutionalizing performing arts mu Uganda. Ne tufuna ssente ze tutaalina kubanga gayi twasinkana tuli ba teenagers. Buli omu n'azimba ennyumba ye, tewali apangisa mu art. Buli omu n'avuga emmotoka gy'asinga okwagala mu art. Ne tutambula amawanga mu art. Olw'okubanga Kato yatugamba nti artist tateekeddwa kuba munaku. Nabwe kityo ba artist bannange mbagamba, saagala mulowooze nti mbeepankirako nti tuli bagagga naye tuli bamativu. Tetuli bagagga, tuli bamativu. Tubeere nga tumanyi nti okubeera ne talent kya bugagga. Tuli bagagga bannange. Gavumenti erina tukwatirako bukwatizi ne tutuusa kye tuloota. Tulina ebirooto ebigazi ennyo. Mwawuliddeko ekya Film City Kato gye yalootanga. Tugenda kukola ekisoboka kyonna oba tetuyambiddwako gavumenti naye nga Film City erina okuzimbirwa. Ekirina okutereza ati bakiyita polisi. Abakulu bano abatukyalidde ba MP balambulukufu bali ready okutuwagira okulaba nga ati streamliningibwa tufunemu ebyo bye tuyiiya. Naye ffe ba artist ffe twesuddeyo okuva le bampa okugenda okukola ennongoosereza. Ba artist n'emitimbagano gyammwe saabalaba. Buli omu yasigala apostinga shows nga bwe zigenda mu maaso. Naye ng'ekirina okutuyamba copyright law. N'olwekyo ndi wano okubasaba ba artist nga tetunnagamba gavumenti etuwe ssente, nga tetunnesembereza ssente za gavumenti. Tuli bagagga ate tuli bagagga nnyo. Njagala kukoma wano nga nsaba gavumenti ebeere redirected wa weebeeteeka ssente. Ababatuukirira bwe baba nga babuyabuya nga bye babategeeza bwe mulina okuteeka ssente nga babuyabuya tebategeera, muyite ffe tumanyi art industry wawe mulina okuteeka ssente. Katusabe. Ayi Katonda omuyinza wa buli kintu, tukwebaza olw'ebbanga ly'otuwazise Kato.